po kigudde waani. Fatuma Nkabirwa yavuddeyo n'alaajanira abalabi ba ABS TV okuvaayo kumuyamba olw'obulwadde bwe yafuna nga kati talina buyambi. Stroke. Aleka yafuna stroke. So stroke nekosa eddoboozi lyo. Ono ategeeza ng'obulwadde obumuluma engeri gye bwajjamu bwe yali tetegeerekeka nga bwatandika mpola okumumenya amagulu nga kati takyasobola kutambula ate nga n'eddoboozi lyafa takyasobola kwogera bulungi. Kati essaawa zino njagala buyambi kufuna kyakulya mbira eddagala bulungi kale ne bwekiba kisobosoba nsobola okufunayo obuyambi obufuna oba ngende bannongoose. Agamba nti n'omwami eyamusiiga obulwadde naye yamuddukako dda ng'ate ne mukulu we abadde amuyambako embeera ya lockdown bwe yatuuka omulimu gwaggwaawo nga kati takyalina amuyambako. Embeera gye nnemu nzibu bampandiikira empeke doozi ya mitwalo 15 siina bwentandikira. Asabye abazira kisa okuvaayo okumuyamba kubanga alina n'omwana naye nga takyasobola kumuweerera olw'embeera gy'alimu nga n'ensimbi z'eddagala nazo tazirina. Kale nadi muweerera naye we nalwala atuula Ali mu kibiina ali mu siniya 2. Ono agamba nti singa ayambibwako asobola okukola obulimu singa teguba gwa kutambula. Emangu n'obwobuntu bw'okutunda Anti tebakuba ssente okuba nti tobiraba oyina ekifo wogenda obiteeka. kale nnyinza okufunawo kale kunoonyaawo. Gwe wenna asobola okuyamba ku mukyalo ono yita ku nnamba z'essimu zino wammanga. Ekintu ky'eddagala oba kale nfuna ekyenguzi 7 mpeke